embeera nga bwe yali ewa Daudi Mugema okuziika Daudi Mugema enteekateeka yonna abayimbi ab'enjawulo bannabyabufuzi mikwano gya Daudi Mugema baaliwo mu nteekateeka eyo era ebimu ku bigambo ebyaliyo ebyayogerwa emboozi yali nnene nnyo kumusiima kwogera ku bigambo bye byonna ebyaliwo twatandikira wano bangi nnyo abaavaayo ne boogera kati wano nno omukulu Amiri Sengendo yatandikirawo ono yasinga okwagala transport mbayimbi wulira yatandika bw'ati kulwange Amiri Sengendo aludde mulimu guno nze nkoye ekintu kino abantu kye bakola omuntu ng'ali awo awoloma nga mulwadde abantu tebavaayo kumuyamba oba mukikakasa nga muli nange kubyange kubanga nze naakalwalira emyaka 10 naye omugongo gunnumidde emyaka emeka 10 naye nga siyambibwa wadde bayimbi teri yali annyamba okujjako kenzo eyambayo kisente noono ono yeyamba sente gono namulumbagana ne mugamba nti njagala sente I want money please. Kale oyo nno yasabye Abitex amuteekereyo ekivulu Amiri Sengendo akooye okusabiriza oba olyawo njogedde ekintu kino nga sibalimba nze ndi musajja omu ku baayimba ennyimba ezaatunda mu Uganda naye saafuna sente naye ekirowoozo ky'okugamba nti batuleetere okutugatta kw'abayimbi nali Amiri Sengendo nange eggulu naliyo nga ndi noono ne ŋŋamba ssale nti nze nkooye okuyimba mu 2021 ne mugamba muzeeyi sikyalina maanyi gayimba nze nyimbye ennyimba za gavumenti naye ate nze sifunye kubanga bw'omala okuyimba ebya gavumenti ate abantu ne bakulaba nga bagamba kuukwe eno kaakati nze kyenjagala okwogera kiriko ekiti njagala mbe wano ŋŋamba guulya nti abantu mwenna mulekerawo okuyamba abantu nga bafudde ng'ate mulamu ng'asaba sente nga kulazimwa abitekisigwa promota wa Uganda nkugange nange bantegekereyo ekivulwa abantu bampe ku ssente bwe yabadde bw'atyo Abitex Kikoofiira agambye bw'ati sigenda kwogera bigambo bingi naye ngenda kwogera ku nsonga za Amiri Sengendo zenkutteko ekigambo ekituufu tuyinza okusiima abantu nga bakyali ebiseera ebisinga Mugema ono twali tusinkana nnyo ewa Jenosale eyo naye ng'abadde oluusi abeera mu Kampala nga talina wadde omutwalo naye ate n'afa abantu ne baleeta obutiti zino ndowooza enkola eyo tubadde tugirowooza twaligirowoozezzaako tukyuseemuko tutandika okusiima abantu nga bakyali balamu era ekintu ekyo ngenda kitongoza ennaku z'omwezi nga 5 Ogwomwenda Kololo nga tusiima Jose Chameleone kubanga alina kyakoledde music industry era bwe tunaakivaako nga 5 Ogwomwenda Amiri Sengendo mukweyama ayina kutegeka kale Abitex bwe yagambye ekya Chameleone yakiwanise dda nga 5 Ogwomwenda agenda kubeera Kololo Abitex twadde mulumira Daudi Mugema embeera nga yabadde Tone Sempijja yatandise bw'ati wulira gwe ekintu kuyimba kizibu nnyo alonda mubiri wali abasobola okunjulira okufuuka omuntu bakutegeere nti gwe Daudi Mugema abantu beekolanga ebintu bingi abantu okubamanya naye bw'otunuulira omuyimbi okubeera ow'amaanyi aba alina abantu baze yeegomba nga bwe mulaba nti Ronald Mayinja yakoppa omugenzi Eri Wamala batandika ogamba Mayinja mutabani wa Eri Wamala naye yayimbanga nga Eri Wamala mu bufunze Mugema yeegomba abayimbi ab'enjawulo ab'amaanyi ennyo mu Uganda owuliriza eddoboozi lya Mugema mulimu okwagala okuyimba nga Misa Kisemakula ekyo mukikkiriziganya nange ate bw'ayimba nga Misa Kisemakula olwo aba agenda kuyimba nga Aluna Mubiru neebaza Mukama Katonda ti Mugema tayimbyeko ku nnyimba nammwe mwennyini zisobola kwogera temwali mu buli kale Tone Sempijja ngayogera ku Daudi Mugema wulira abantu betukolagana nabo bayeekera omuntu eri omuyeekera musibu nnyo tosobola kumutegeera kaaba omwana gwazaala omuyeekera agenda kugamba jangu otambule ne gundi gundi akutandikeko emboozi tulumbe tekako akakofiira ye yennyini agamba okulumba akuba essimu bannange mujje gundi ne gundi mukyamu bannange mpeegayiridde abazadde mubuulire abaana bammwe eno ensi yabayeekera ekigenda kuvaawo omuyeekera yeekengera n'ekisiikirize kye nakyetengera awo bayite abayeekera kale
twabadde mulumbe omukulu Tone Sempijja ow'Ekigangazi ng'akyayogera. Kakati Daudi Mugema akwatagana atya ne Salimu Sale. Waliwo omwami ali kalenda omuyita Eva Boza kwagana ali luddawo. Nasanga Daudi Mugema ku kalenda era mu kufa temubaamu nnyo bintu bya kusanyuka ne Daudi Mugema tugamba tetwekubagiza. Kigambo kye ngenda okwogera nsaba mukubira omugenzi Daudi Mugema engalo ez'enjawulo. Ez'enjawulo n'akalulu muwerekere. Daudi Mugema yayimirira n'agamba Tone Sempijja otutte bakanyame wasale n'otwala abayimbi abanganye wasale gwe koordinator w'abayimbi n'abategesi b'ebivulu naye Salimu Sale alina kyatamanyi tamanyi twali bapukaminga tetwali abayimbi abato abajja obusi takimanyi twali abayimbi abagenda ne bayimba ne banyuka nga baŋŋodde siringisa omutwalo gumu oba emitwalo ebiri nyamba ng'enda sisinkana Salimu Sale mubuulire obulumi bapukaminge bwe tulina balina bimugamba ajja kukyusaamu amanye twali abayimbi abanene abayimbi abaddako kale Daudi Mugema yadde president w'abapukaming mu ggwanga Uganda gw'ayagala okukiddamu weeteeketeeke kubenga enteekateeka zijja mu maaso awo. Tone Sempijja alina obubaka bwagambye General Salimu Sale yali awadde bapukaming ssente zino naye byali bitya? Ajaluna Kasolo bino ebigambo mbikugamba Salimu Sale yasindika Mugema mu Microfinance Support Center bamuwa miliyoni 2.8 ezigenda okukulaakulanya apukaming. Daudi Mugema afudde sente tazijjeeyo. Aluna Kasolo ova wano tunuulira nnyadidde mu bigere bya Daudi Mugema mubawe sente zikulaakulanya bapukaming. Kyogedde mu kamera nga sikitya kubanga akimanyi teyazifuna. Kaakati emirundi General Salimu Sale gy'ayambye Mugema sigenda na kugyogerako. Okujjako Mukama Katonda ali waggulu n'ali wakati waffe ne Mugema eyabase wano yasobola okubabuulira General Sale Mugema alwadde era n'omukyalo omulala Mukama amusaasire. Kale embeera eyo bwe yabadde ku nsonga Daudi Mugema bingi nnyo ebigambo ebyayogerwa nti waliwo omuyimbi munne eyamukola atya eyamuseetinga. Tone Sempijja abyogedde nti ne Kafeero okutya Kafeero okufa basudde okufa Livingstone Kasozi byonna byali bitya. Sooka owulire Daudi Mugema ani yamuse. Bwekuddizayo emabega Umaru Katumba bwe yafa mu accident na Bingu bagamba Livingstone Kasozi yamuse. Kasozi bwe yafa bagamba abadde n'empolana ne basudda mu mezi z'omukiso Amiri Sengenda abimanyi. Basudde bwe yafa bagamba mugande waffe Sebatta ntino yatta basudde byonna muliwulire bulungi naye amazima ga Katonda mugulu tukkirize ne maama guno waali muganda waffe bw'aba afudde Mukama bwatu bwe yamugerera. Okusalawo kwa Katonda tekubaako kujulira. Ate omuntu anaaba sereebu ffe mu nsi ya sereebu omuntu anaaba sereebu avaawo nga bukyali. Omuntu ow'amaanyi talina kukadde bamusondere era mugenda mu kiraba nakeddubu yafiira ku myaka 37. Rediyo yafiira ku ameka 35. Basudde yafiira ku 34. Kafeero fiirine ku ameka. Kakati mwaba kyasigadde omanye Katonda agenda bala